oyagala okwewala obutagwa mu mazambi okusooka n'otegeera ki kyozitowa oli ki gw'olaba ne babeera bezi baana waka ng'oliwo omwana w'ewaka waliwo ayitawo kojja waliwo ayitawo baaba waliwo ani abaana bo beeguleedinga singa babagoba ku ssomero bagamba twagala sente za viddi oba ezattuwa gwe abeera ewaka nga oli omuyita kojja olinda abaana ab'ewaka basooka okusaba emboggola n'ennyomba ebeerayo byowulira byebikuwaliriza ngende nange enjogero bambireke olaba guledinga eyo kati ne maaso ga Allah tuzitowa byanjawulo alina bannabbi alina bamalayika abalina ekitendo kyabwe kyotagenda kusiŋŋaana ku kitonde kyonna la ya'suuna ma amarahum wa yaf'aluun ma yu'maruun tebaliyanayo nsonga gyonna gye baali bakoze ng'enyiza Allah ate buli kyabalagira bakikola abo bamalayika ebyo bitonde nga ggwe waliwo bannabbi waliwo ggwe waliwo assabiquun al awwaluun mirimu emirungi abaagitandika nga tebalagiddwa n'atandika mulimo Allah n'amwogerako mu Qur'ani nga teryamulagidde nga bw'olaba Abubakari bwagulira abasiraamu amazzi manyaga Uthman sente ze teryamulagiraga nguze oluzzi Allah n'amwebaza nga bw'olaba Khadija bintu Khuwailidi yawaayo sente ze nga kyanoonye wa Allah ayagala kulaba Allah aseka atya kyekimutta nga buli sente zakola ayagala kuziwa musibe aziwe omunaku aziwe omufunampola naye mu ebyo ebisatu anoonya nseko za Allah walaqaahum obalaba bwe kibakolerera baagala kujja mu maaso gange walaqaahum nadaratan baagala kundabako wasuruura baagala kusekako nange baagala kulaba nsanyuka ntya abo gye bali waliwo ashabu lyamin waliwo ashabu shimal alina haramu gwe yagwamu nabako ne halali gwe yakola bigudde eddulo muliro taliyo mujjana tali yali awo noba omuddu gwe baleeta nga halali yazitowa nnyo haramu si muzito egyo emiteeko gy'abantu weegiri kati okuwangala mu bulamu bw'ensi ng'oyagala okwanguyirwa bwe tugenda okutegeera ky'oli oli ki gwe bwe olabawo nga weetambula oza oli ki oli kitonde si kyekyokka a anta abdan oli muddu oli mukozi bw'onaasoma essula eyitibwa alaqi sura y'ekinyama era evvuunula ggwe Allah agamba Jibuliru ajja agamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agende afune waatula asome erinnya lyo yatonda iqraa bismi rabbika alladhi khalaq genda osome erinnya lyo yatonda atonda ki khalaqa al insan min alaqi natonda omuntu ng'amujja mu kinyama ekyo genda otule wansi osooka otegeere ky'oli nga tonnaba kukola zambi lyonna olowooze nti mu bitonde ebirina amaanyi gwe asinga oba mbu jeemu gwe okulembera oba gwe osinga ssente oli ki khalaqa al insaanu min alaqi era namutonda mujja mu kinyama okwegatta kw'abafumba ababiri amazzi agabavaamu muwava amazzi ago agakwata akulaga bidaaya entandikwayo gy'ova akunnyonnyole faja'alnahu fi qararin makin nengenda nga sibira awantu amazzi gammwe ago mukafo nga ne bw'oleeta omukazi n'omuddusa bw'oti tosobola gayiwa nga sibye ennaku eziyitawo Allah zayagadde n'agafuula kyagafudde ennaku 40 ne wayita ennaku 40 ekyo 8 n'agafuula ekinyama ekisaayisayi ne wayita ennaku 40 n'agafuula ekinyama nga kiri awo si kibumba
ate nga bw'okyakiyiika kiri awo kyekutte kinyama. Lakin fakasawna al-idama lahma, neŋŋenda ndeeta gu fulemu gye ngujja temumanyiyo gu magumba, ne nkwata ogunyama guli ne ngwambaza ku magumba ago ku nnaku 12. ne wulira process gyakugambye ya miteeko 3: mazzi, musaayi, kinyama. Era lumu naabuuza nti min ayi shay'in khalaqahu, mugende mubabuuze nabatonda muki. Kene buuze nnyoko, kene oyogere taatawo, kale buuza mukwano gwo. Teka nti omuntu avaawo oli kibajje bagula ntebe, olina ejjinja mu wava bakubajja. Min ayi shay'in khalaqahu, nabajjawa min nutfatin khalaqahu, min nutfatin khalaqahu, min kutoola takunyumiza kyonna, yega min nutfa, from, yega mutondo, a drop of water. Tagambye kidomola, tagambye liita, era tagambye pipa, ga min nutfatin khalaqahu. Buli atambula tondo bwe liti. Eryo tondo bidhaatihi, ddyo nga ddyo, bw'oliteeka ku kkanzu tojambala, bwe ligwa mu sowaani tolya mmere, bwe ligwa mu ngalo onaaba. Ne buli eyeeraba ali wano mu bode gy'oyina wava omwo. Amazzi ago amanyomoofu Allah gakunyumiza, osobola okwambalira oba n'oyanukula Allah waniridde eggulu. Lumu yabuuza Allah, a antum ashaddu khalqan am as-samaa'i banaaha, mwe abantu mwe abali mu nsi, mwe amagezi gabagamba mwe bazibu bakutonda, oba ggulu eryo gwe weeraba nga bw'oli, oli muzito nnyo omenya, osobola okuyita ku lusozi nduyuuga, au antabuluga aljibaala tuula, oba engeri gy'olina kiro nti nnyingi, olina woolinya wagenda mu ekituli nogamba bannange nnyina obuzibu olwempita mu lujjanze enjula ggwayo. Oba olina olusozi lwomanyi mu Uganda nga olusinga obuwanvu nga luluyitako lugamba owekitiibwa, a antum ashaddu khalqan am as-samaa'i banaaha, okugjamu engoye oyende osinga nnyoko akuzaala. Abakazi be abasajja bamwambudde gwosinga abakazi boyambudde bamuwa kuzaala. Muli olaba ng'oli ki? Allah kyabuuza nti a antum ashaddu khalqan, ina amanyi mangi, weeraba ng'oli wa kitalo nnyo. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, kweno ensuwa gwanga guyinja wajjanga nkuba, oba naawe oyina mukama we yakutonda. Point yetuliko egamba ng'oyagala okwewala okugwa mu mazambi, okutuulawo n'olowooza nti ndiki, nzaani, oga ndi khaliqu, ndi kitonde. Kati ate wali yaani mukama wange? Huwa al-khaliqu, nze ndi makhluuqu. Kati wali ate yatonda. Si kyekyokka, inni abdan, ndi muddu. A simple definition y'ekigambo abdun kye bayita a slave. It was a commercial transaction of buying and selling of people by their human being. Obona kyoyagala okulya nkya wansi, kigambo abdan, muddu, a slave. Gwali kika kya bya busuubuzi ng'abantu batunda bannaabwe. Genda okole, omuddu akulaba bode gy'oyina n'akulyamu ssente ne bakuta, oba ogenze Ethiopia, oba ogenze wa nova ne mu ggwanga, nga yakuvunaanwako muddu. Allah yatuyita abaddu mwene ensi, aga tewali kye muli neki kyenjagala kye mukola. Lumu yagamba nti ya ibaadi, baddu bange,
mumwe gwe nalonda nensiima byabadde akola nenkuwejjana la khawfun alaihim wala yahzanun, ng'omanya bye bayita kutya, kutiisatiisibwa, kukankana musolo, kugoba baana, efirimu ng'omanya ogiwangudde. era nti ya ibadi, mu sura eyitibwa Furqan Allah yagamba bwe yali alaga ebitendo by'abantu bagenda okuwejjana, ebitendo by'abaddu n'ebitendo by'abaddu bagenda okwokya, yaleetamu ekitendo ky'okuba nti mwene ensi atwagala nga tuli ne right way. Wa ibadu rrahman, abaddu bange alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, bw'aba atambula Musa atambula ne right way nga mukakkamu, tambula nga mukakkamu. Wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama, bwatuka bawoggana abaleekaana abali mu butale boogera bitakwatagana obanga bawemula abakomako, agamba nne biki bye mukola, ayagala boogera ebigambo ebibazimba, oba abayitako ye nga asiriikiridde akuyise muddu. Isa alayhi salatu wassalam oyo Muisirayiri yawangaala ng'Abayisirayiri beeyita ekigambo nga bagamba nti bo baana ba Allah, ate nga naye ali mu bo. Naye okulaga nti Allah atumanyi nga baddu, nga n'ekyama ekyekwese mu buddu kubeera nga tuli wansi we buwulize. Isa yabagamba siri mwana wenze nga mmwe. Era bonna asoma essura eyitibwa Maryamu nga yakatuka yabagamba nti inni Abdullah, nze ndi muddu wa Allah, atani alkitaba, ampadde n'ekitabo. Ye si mwana. Lwaki? Omwana ono ayina ku taata waakoma, olina kyotasobola kukola mwanawo. Era bo bagamba nti nahnu abnaullah wa ahibbauhu, ffe tuli baana ba Katonda ate ffe baagalwa be. Ne Isa bagamba nti siri mwana we, inni Abdullah, teri muddu wa Allah. Sooka mumanye kikyozitowe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era singa enkya tujja mu maaso ge agenda kukulamula ani? Mu maaso ge bakusembezanga nabbi, ogenda kusemberanga malayika, oba ogenda kusemberanga muddu omukozi. Ekyokulala omanye kyozitowa mu bitonde byonna ebisigadde biri mu nsi, ozitowa ki? Olina obuweereza obw'enkizo ku nsozi, olina kyokolera Allah nga kimunyumira nnyo embwa kyetakola, gw'olaba nga olina obwetoowaze bw'okola embwa bwetakola, oba amazambi g'oyina ate gwe mangi okusinga ate n'embwa. Muddu okumanya sitaandi gyazitowe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'ogimanya olina kyotasobola kukola. Ekyokutaano, nga twagala okwewala amazambi wa Allah subhanahu wa ta'ala, okujjukira n'okumanya nti amazima Allah subhanahu wa ta'ala tainaayo kulamula kwonna kwagenda kulamula ku kitonde akwejjuse. Ekyo beerawo ng'okimanyi nti Allah si kitonde, wabula ekisa kye kyakulembera obusungu bwe, bwe kuliba okulamula kwe kuzze gy'oli, kuliba okwo kwe kusiima kwe eri ekitonde ne bali basaze okukyokya. Abali baawo balikkiriza nti Allah kyasazewo kyekituufu. Tumiyaga nti fa'atarafu wa'atarafu bidhanbihim. Muddu yennyini agenda okwokebwa naye ajja kuwa speech, agenzikiriza mukkirize ngeri Allah njoki. Kati nga mwagala okwekoma ku mazambi, okwera ekyo nga mukimanyi,
nti Allah kaali kifulumya nti fulani ogenda kwokyebwa, Allah ajja kuba asazewo omutuufu. Kale kyokkola ki? Kino kwe kukirowooza kati tunamusinkana noga singa alisalawo kino nokyusa saawa eno, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo amakuba abiri ag'okwokya omuntu n'omuwejjana. Kyova olaba bwakulagira ibaada ate akubuulira ebigitta, oleme kulowooza nti kola bukozi. Mana amalan saliha, okukola si kola bukozi, waliwo obukwakulizo bw'oteeka okugobereza ku mirimu. Kale okubeerawo ng'okimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala kulamula kuba okusalawo kwe bukuliba kuzze, tekugenda kudda mabega. Ensonga esembayo olwaleero gye tugenda okusembyayo nga twagala okutandika okulinnyamukko ku mazambi, okuwa ennamula za Allah subhanahu wa ta'ala oba entegeera z'abannabbi ekitiibwa n'okuzigoberera. Tibau rasul wa tibau hukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Ennamula Allah zaalamula mu Qur'ani n'amateeka gaateeka ku bannabbi bajje bagateeke ku bantu, ogagondera. Mabegako awo twalina ekikemo ekya baganda baffe abaali bategeka ekivulu ky'ennyambala, zomwakiwulirako. Kyewuunyisa nti omuntu asobola kuvaayo wano mu Uganda n'ateekateeka omukolo gwonna nga tayanjudde ku poliisi ne kuba kuyimba. Naye ate ewaffe mu Busiraamu oli asobola okujja n'akulya eddala ensonga ya mu Busiraamu nga ne basseeka tebabuuzizza. So nga imagine olaba ebintu by'okuyimba byakunyumirwa mu kuwoggana buwogganyi, naye otegeezaako poliisi ejje kugayidinge ku bantu abo. Ne bwe kiba nga shariya ennyambala y'Obusiraamu erina n'amateeka special mu Qur'ani agamanyiddwa, ekitegeeza gwe agenda okugwogerako oba okugwolesa, oteekwa okwogeraganyako n'abo abagasomesa. Ab'ebitiibwa, abantu abasinga ekigenda okubookyesa abangi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuwangaala mu ddiini ng'alowooza nti eddiini waliwo asobola ogimukolera. Mwe mwetegereza nnyo ebigambo bye twogera nga tusaala, kubanga wali ekinyusi ky'Obusiraamu ogamba Allah nti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Abantu kibeerabira amazima Allah nkakasa bulungi nti byensaala, bwe mba nkutte kasente n'ensala ensolo okuyiwa kwange omusaayi, ebintu byonna byenkola nga nkyali mulamu n'ebyo ebirinkwatako nga mmaze okufa, lillahi rabbil alamin. Allah gw'obikutte bw'oti gw'obimanyi, byensala gw'obimanyi, bwensiba n'obikkiriza gw'obimanyi, bwensaddaaka gw'obimanyi, byenkola nga ndi mulamu obimanyi, n'ebyo ebinankwatako nga maze okufa nabyo obimanyi. Ekigambo ekyo mwogera kyaki? Kugira nga tumanyi olulimi Luwarabu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kitegeeza ekyo ekigambo maze okusala endinga okoze endagaano ne Allah, togenda kuddamu kukola kintu kyonna buwangaazi bwo okuleka ng'ogenda kubuuza Allah wange kyo ekigamba bw'atyo. Kubanga gw'omugambye nti wa mahyaya wa mamati, byenkola mu bulamu n'ebinantuukako nga ndi mu ntaano obimanyi, byonna bibyo. Kati n'okwambala obwambazi kyemulaba ng'ekitono ekiri awo
kiyina directive okuva mu Quran special nga mwagala okuwona Allah obutatwokya n'obutagwa mu mazambi, okutegeera nti ennamula zonna ezikwatako olina kwebuuza nannyini eggulu agamba ki. Ebyokulya mu nsi mwe biri bingi naye tosobola birya. Era kali Saido kyolidde embizzi, toli musiraamu. Era kiwubase ku maama wo, toli musiraamu. Oluganda babiri baba bawasa, lwaki onywedde omwenge, toli musiraamu naye munsi teguliimu. Kwe kusala endinga okwogamba Allah musa nti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, byonna byenkola mu bulamu na byonna ebinaŋŋendako nga mmaze okufa, okusaala byensaala n'ebino byensaddaaka n'okusiiba obimanyi bibyo. Bw'oba oyagala okwewala amazambi, obutagwa mu mazambi, otuke mu maaso ga Allah ng'akusiimye, okulwana ennyo n'onoonya ennamula ze n'otambulira mu ezo by'olaba nga teyabiramula bite. Mbawadde kyakulabirako kyangu nnyo nti basisita baffe baategeka sinoyi shariya gundi, shariya modo, oyigiriza abantu okumodola okwambala. Allah yakireeta mu Qur'ani kimazemu emyaka 1440 naga nti ya ayuha nabi, yajja nga harfu nida kuyita atuma nsonga special. Muhammad gende wako ngambire bakazi bo, kuli azwajik, gendo ngambire bakazi bo, wa banatika, n'abaana baabo obuwala, kubanga tuna kyebita fatatu ne jariya. Omwana oyo atandise okufuna ensonyi ate anaabya nga yeekwese. Eyo omwana atasobola kwambala nnika, ayambala nnika n'atya okujja mu bantu, atandise okufuna ensonyi, gwayita banaatun. N'obawo jariya baby girl kato bakyakasitula, asobola okukojobera nga omusitudde tana kyamanyi, asobola okukojobawo nga abantu batudde awo nakyamanyi. Naye kasita omwana atandika okukweka obubeere, okunaaba nga yeekwese, atandise okufuna ensonyi ez'obutonde, Allah kwe kumwawula. Naye kagenda oŋŋambire bakazi ba Muhammadi n'abo abaana ab'obuwala abaswala, wa banatika. Olwo emiteeka kwadde emeka? Ayogedde ku bakyala ba Nabbi, n'ayogera n'abaana ab'obuwala abaswala, n'ayita omuteeka ogwokusatu wa nisa'il mu'minin, na buli mukyala wa mukkiriza. Tagambi mukyala wa musiraamu, kubanga mulimu abasiraamu ng'agenda bookya nga muddu asaala ng'anywa omwenge, muddu asaala ali embizzi, muddu asaala muddu malaaya. Ne wali agambye nti wa nisa'il mu'minin, ngambire abakyala baabano abakkiriza. Mulimu abakyala nga babasiraamu ng'asobola okuba nga asaala naye nga atambulira mu mpale, asobola okuba nga agenda e Makka naye ng'alina essabo, asobola okuba omuddu nga haaji naye ng'alina omukyala si musiraamu. Kale eky'obusiraamu kirala n'obukkiriza kirala. Era emiteeka aleese emeka? Agambye bakyala ba Nabbi ne bawala be, n'aleeta abakyala b'abakkiriza, tagambye bakyala b'abasiraamu. Abasiraamu abamanyi mwe bali basaalanga n'ebirevu bikweya, naye nga mukazi we akola mu katale ng'akolera mu sikaati. Weesigo agamba, tagambye mukyala wa mufuti, tagambye mukyala wa imaamu, agambye mukyala wa mukkiriza. Ayinza okuba omukkiriza mwaziinyi nga ne imaamu mukazi we ayambala nnika mwatambulira. Agamba nga ino ŋŋambire abakyala b'abasiraamu abakkiriza wa nisa'il mu'minin. Gye miteeka emeka? N'atandika okukubuulira ensonga lwaki Muhammad amutumye. Yaga yudinin kyo mu kigambo dana. Babadde balina engoye ze bambala, balina sikaati, balina bulawuzi, balina obunda bupeti, balina nnika. Bafuneyo olugoye olunene dana, basembeze olugoye olunene lubikke engoye ziri zonna ezisooka ku mubiri. Ye sikaati, ye bulawuzi, ye afupeti, ke kaleega, ye nnika. Bafuneyo olugoye olunene balusembeze lubikke ziri engoye zonna. Yudinin alayhin min jalabibihin, olugoye oluyitibwa jilbaabu lubikke, jallaba lubikke.
dhalika adina nze Allah waabwe awemba tadde wembaagala. Buli mukazi yenna na buli muwala atandise okuba nefiga nga yeegombwa abantu nga kasobola okukuba amabeere oba ebisambi, buli muwala agw'omuteeko ogwo awe mwagala dana awemba wanise ayyurafana. Bwe banaaba batambula mu nsi bajja kubawula kuba amalaaya. Agambye manya nti buli ayambala muteeko te ajala emama Saala emuka Kigundu. Agambye ayyurafana. Bw'anaayambala olugoye olwo n'ayita mu kkubo ajja kukwanguyira okwawula ku malaaya. Kitegeeza omusiraamu yenna ayina mukazi we nga tayina jiribaabu oli waddemu omuyita ti malaaya mbadde nkwagala, kubanga bali Allah abagasa kati ayyurafana basobole okubaawula ku bamalaaya. Si kyekyokka wala yu'dhai fala yu'dhai, naye bana abaagala okusiiya n'okkuba mu ngalo ayinza omutya. Baby, sweetheart, darling, hi, ebigambo ng'ebyo era bajja kubatya. Laba ensonga zakuwadde. Bw'aba nga mu ssuula eyo yennyini Allah yatuuka okwogera ku muzeeyi myaka 8 jjajja, n'amussaako n'ebigambo bibiri byonna nga bizito. Allaati la yajiduna nikaha, oyo gwe nkugamba nga bagamba okugenda omuwasa naawe odduka, yayiika embugubugu omugongo n'akabina. Allah yabigatta biri wamu. Yagala n'oyo mwagala mujiribaabu myaka 12. Oyo ni bwajja mu mmotoka nga muli babiri yabatutte mpaka Ntebe nezuula mwendeza ekiro tomukoonako n'ennamba y'essimu eyo tugisaba mwegombeko ki mayipsi oba nviiri 10 yagala n'oyo mwagala mujiribaabu. Bw'aba Allah jiribaabu agitadde ku mukadde myaka 12 kati ate mukyala wo w'amahipsi myaka 21. Bw'oba oyagala okuwona okugwa ku mazambi, okutandika okugoberera ennamula za Allah n'ennamula z'ababaka, olw'ensonga buli kyonna kyojja okukola ojja kumala kwebuuza Allah wange agamba ki? Goleka obadde obwenzi obwagala nnyo ekitagambika neweebuuza nti Allah musiimu nabwo bwa bumunyiza n'oleka. Obadde olina kyeyagala okuyisaawo ng'omuntu n'obuuza nti Allah wange agamba ki? Bw'otandika okugenda mu leve eyo olina amazambi gwe tasobola kukola. Eryo ekkubo olw'olitwayo eryokutaano. Ngasobola nti mubitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi nnyo eri ebitonde naye ate mugagga wa kubonereza. Huwa la ghaniyu min adhabihi, mugagga mu kubonereza. Ekkubo erisembayo olwaleero mu kkubo ly'oyinza okukwata nerikuyambako obutagwa nnyo mu mazambi gwe kennyini okutandika okulowooza ku Allah era n'omanya kikyazitowa gy'oli. Gw'oli makhluuku kati oli khaliqu, n'omanya nti huwa alqadirun ala kulli shay'in. Allah mulowoozaako nti buli kintu kyonna akinako obusobozi obusemba. Toma nti mulina ssente ayinza okutta ane sente ozikutte bwoti kuba nze yattako omugagga mukwano wange agimagoba kasente ziri awo namutta. Okumulowoozaako mu ntambula zeezo n'omumanya nti la tadrikuhu al-absal ne wa huwa yudrikuhu, okola byokola byonna n'akugumiikiriza naye toyina woosobola kulinnya nga takulaba, ate gwe tosobola mulaba ne bwoba weekwese mu nnyumba. Akuleka n'okola byonna nga bwebikolwa ne buli wooteeka ekigerekezo essaawa 9 ez'ekiro akulaba, ate gwe ne bwe weesubira mu nnyumba tosobola mulaba.
era ng'oyagala okulongoosa obulungi mwene ensi nabbi yakuwa amagezi mangu nnyo yagamba yemudde okuwangaala ng'abeera alowooza ku Allah nti Allah ndaba naye ate nze simulaba. muzimu ku makubo agakuyambako okweyisa obulungi mwene ensi erikkubo mweriri nabbi yalireeta fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka. gwe kyo kyeteeke muyaga toyagala waali sirabawo naye nkukakasa Allah ndaba. Musoiti wa Najmu yagamba ati yaga nti huwa alam bikum mbamanyi nnyo idh anshaakum min al ardi wa idh antum ajinna. okumanya mbamanyi nakumanya nga sinda kuleeta mu nsi ng'okyali kaji fi butuni ummahatikum mwali mukyali mu mbuto z'abannyammwe fala tuzakku anfusakum tewali kye mulina ki huwa alam nze mbamanyi ya'lamu kha'inata al-a'yuni. kale weteekemu ekyo okumanya amanyi omuntu akutunulira bw'ati navunula liiso omubbi atuddekaawo kibuye ekiragera kumanya ate kati yekiyegundi naye nga yakolere nti omubbi atudde awo kati olinza nnyondo oyo twanagireeta ejja. ya'lamu kha'inata al-a'yuni maaso bwe tigetunulira za Allah wammwe nenzivunula si kyekyokka wama tukhfi sudur. kale nebyolowooza ebigenda okukolebwa sawa nga 6 gwe byolowooza awo yabitegedde dda okutandika okulowooza ku Allah bwotyo. Allah mulowoozako nti huwa al-ghaniyu al-hamid huwa al-ghaniyu al-hamid ayina obugagga mugagga ate mbugagga bwa atasabwa wabula ate ye atenderezebwa yeebazibwa hamdan alayhi. abagagga beeganya ye teyeeganya era abagagga bangi ekibajjeeko emikwano egisinga beeganya abantu. dadi gundi azzaakwaga wanaikawadekatayagala sente mama simu enemu omutwalo nga wallahi azenda kugamba yafiirwa ze kubikira sibya sente. Allah ne bojja kumwenda nomugamba sente nodda ku 11 nodda ku subuhi nodda ddi tebimunyiiza. huwa al-ghaniyu al-hamid mugagga teyeganya kitonde. Allah mulowoozeeko huwa al-hayyu mulamu la yamuutu tafa. bw'omuteekako ekyo n'okirowoozaako bulowooza olaba nga kimujyaamu kubanga jjajjaawo azaala taatawo omuva nnyoko yafa. wandiyeegombye okulaba ku musajja oyo obwongo kati ate oyo gwe bagamba Allah naye yatonda oyo huwa al-hayyu. oyinayo gw'omanyi mukwano gwe bwe mwakolanga ng'omwagala nnyo Allah yamutta era buli lw'omulowoozaako buli ennaku ng'ekutta kati ate ye abatta yetafa. huwa al-hayyu al-qayyum mulamu ate entandikwa ye yeeyimirizaawo. mulowoozeeko bw'oti hadde ovuga emmotoka bw'oti ne baziina ne bakola ku kigambo ekigamba nti hayya ala sola nopakinga mala okwogeraganyako n'oyo al-hayyu al-qayyum. Allah okumulowoozaako nti huwa al-majid huwa al-majid atuukiridde byonna. Allah mulowoozaako nti la yahtaaju shay'un 'ani al-makhluuqi teriyo lunaku lugenda kucya nga waliyo obwetaavu bwonna nga buli ku kitonde nga Allah bwagala. la yuridu minkum an yut'imuhu tasabangako mmere aye tasabangako sente. olwalwo kabaka wa Buganda atawaanyizibwa alaje olwo yamwogerako alaje bali yamwogerako mbala jamutawaanya
Allah ebbanga lyamaze ku bannabbi bonna tasabangako buyambi eri kitonde. La yahtaju alaikum shay'un, tasabako kitonde, tasabangako mmere. Era bwe mwali mu covid ebitonde byalaajana n'omukulembeze w'eggwanga yakaabiramu n'agamba alina emmotoka empya zireete. Yasaba emmotoka empya n'asaba n'amata. Allah tabasabangako wadde enkuba. Tasabangako kitonde muwa mmere. Era tagenda kukisaba. Ng'oyagala okwewala oggwa mu mazambi okutandika okulowooza ku Allah mu ndowooza eyo nti Allah asobola, ayinza okukukola ekintu from nowhere, so nga ezambi lyokoza akugumiikiriza ebbanga, kubanga ekyo ekitende akiyina. Allahu swabiran, Allah agumiikiriza, naye ate aba teyakwerabira. Lumu yagamba wala yahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimin. Aya bwetu bweri, temulowooza nti Allah mugayaavu ebintu byemukola baleka. Abamanyi egati walakinahu yuakhiruhum, atereka liyawmin, ayina olunaku lwakwagalamu, tashkhasu fihi al-absar, ayagala kukyusa maaso akutta. Mwenna mujje baga nti agikasimu afudde. Agati ki? Agikasimu Allah amujjiru. Nga ne bwokubira nnyina akakasizza, ne bwokubira gundi liyawmin, waliyo olunaku mwenna njaba kubaka amawulire vi agati gundi afudde. Oba wetta oba okola ki? Afudde. Ega liyawmin, eyo laawe yakwawula, yaga nyinayo olunaku lwo, takikhasu, nera kufula amaaso nga buli akutwa kwamanya nti gundi yafudde. Allah subhanahu wa ta'ala omulowoozawo kale mu ekyo tiyatta. Allah mumulowoozeeko nti Allah subhanahu wa ta'ala akaddiya. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, akyusa bantu abakyusa endabika, oba byonna byemulaba mu nsi abikyusa endabika. Yubaddil, manye okujjawo kiba tekirabwa. Amma al-hal, eyinza okubeera embeera, aw al-haya oba bulamu, aw al-hissa salih oba mbeera nga nnungi, oba suwarat al-abdu oba endabika y'omuntu ekifaanani Allah namukyusa. Ng'omuddu mwamuleka muvubuka mulungi, wayisa emyaka 10 ago, ng'omubiri gwonna tukyalinako kaviiri kaddugavu, ne bakubuuza nti enviiri wazisuubula, ng'envi tezaakutuuba myaka, nga ne wiiki muwatandikira okufuna envi tozimanyi. Kale ekyo kizibu nnyo. Kambuuze, olunaku muwatandika okumera ebirevu olujjukira? Ng'omera ebirevu tona ekyo jjukira oli wiiki ne wiiki, ate ogwo omwezi n'omwaka n'ow'envi bw'ali. Wadde olaba nti envi alina nnyingi ku mubiri, tamanyi kavi kaasooka yakalaba ddi. Kanannyini eggulu eyo kyalina ekirala, yubaddil, akyusa mu magezi omwo mpola. Badde embooko y'omuvubuka agenda akumenya mpola, akumenya. Genda okutuuka ku muddu omuzeeyi nga n'ebigambo bitansobola okubula, ng'ayogera ekigambo eki aba olwabayise. Oba waliwo muwala oba mulenzi oba mukazi wobaani yakuba ku kigambo eki aba, nga nemutegeera kati baba muzeeyi aga wakufuluma bweru. Ziba ziwera mwenda nti oba kuyingira. Akyusa statement zokka, wali agambye aba, wali agambye bigambo byasigaza bimeka? Allah kyagamba mu Qur'ani nti faminhum man yatawaffa, nyina abantu benzita mu nsi nga bwana nga tebwogedde. Faminhum man yaruddu ila ardhil umul,
nina bensaddakira nakomba ku buwangazi nga buwanvu akomawa likai la ya'lam min ba'di ilman shay'a notuuka ku muddu nga namukaddiya nga nentegera yamuggwamu baana bange kaguta yalya oba benseje yaliko nomugamba otegeera bulungi nga ne boboyi ntalyanga ate oli ku bensije nga ye mu nsi mwalire ng'ensi yagita Allah gwakunyo likai la ya'lama min ba'di ilman shay'a takyagoberera tabe bitambula naye nga nemutonde nga mmwe kati kya Allah kati yawe tatuukawo Allah subhanahu wa ta'ala buli lwomulowoozaako mu ndowooza eyo ye nga ye era yo tasobola kukologala oba bituuse kale akasembayo Allah subhanahu wa ta'ala ayina obusobozi obujjako oyo gwabawadde mu'ti wa muqni' ayina obusobozi obujjako kyamaze okukuwa yedduwa egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'mati Allah nekengeza gy'oli ekyengera kyamaze okumba tokizangayo busobozi abuyina ng'olwaleero akamotoka koyina ayina kyagenda okukukola togenda kuddamu kuvuga motoka mpaka bali kuziika abikola ate olw'omumwe gwagenda okuwa ng'ennyumba z'abapangisa oziwona leero oyo Allah subhanahu wa ta'ala ayina enkizo ku nnyoko ayina enkizo ku kitaawo wadde omugaggawo ali walamu nnyo buli lwomulowoozaako bw'otyo obadde olina gwogenda okubba nobasigenda kubba wali yagaba atamanyi oyo ajja kumpa oba n'omutya nti ayinza okukutta nga ate waakabba mukitegedde tuyagamu ku makubo gosobola okujja nga weesibamu ne gakutangira obutagwa mu mazambi buli lwomanya Allah biki byazitowa nina amazambi go tasobola kukola ugatengenda kubba nfune ataaga bajjali kandekera oyo yoga nti Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd noleka Allah sigenda kufuna kintu nga siggo kyenjagaliza teri asobola kunzijako kintu gomaze okkireeta Allah byonna obinako obuyinza nota yeddu wajja mukosa nga mumaze okusaala ndowooza amakubo ago bwoba ogekutteko osobola okuyambibwa biidhnihi taala hayakumullah wa jazakumullahu khaira obuli tuboddeyo